yabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Ebyongo bitadde ku bbali poliisi n'amagye g'eggwanga bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku bantu abagambibwa okuba nga balina ekkobaane ery'okukola obulumbaganyi ku ggwanga. Mu kiseera kino abantu abawera omuli n'amagye bakwatiddwa okuyambako mu kunoonyereza kuno. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olukubiddwa amagye g'eggwanga wamu ne poliisi, omwogezi w'amagye Lieutenant Colonel Pada Nkunda asambaza ebyogerwa nti omuduumizi w'amagye ga UPDF ag'omu bbanga Entebbe Colonel Dan Opito yasibiddwa ku bigambibwa nti muyeekera. Sikinaako obukakafu nti ebyera byebimututte mu kkomera kyemmanyi abadde yeenyigira mu subversive activities era kyetuvudde tumukwata asobole okutuyamba okunoonyereza. Ankunda ategeezezza nti Colonel Opito yakwatiddwa olw'ensonga nti bafunye amawulire agamulumika okubanga yeenyigira mu bumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso mu ggwanga. Akkaatiriza nti okukwatibwa kwa Opito kyaddiridde ekikwekweto ekyakoleddwa ekyengera mwe baakwatidde abavubuka abaali baalimbibwa nti babatwala Somalia kukola nga be bategeezezza poliisi nti ne Colonel Opito naye yali mu lukwo olwo. Twabakutte mu bitundu ebyenjawulo. Abasookera twabakwatira eri ekyengera era ne batulaga banne be badde bakola nabo. Awo poliisi nesobola okukwata member wa parliament ow'Enakawa ne Colonel Dan Opito. Naye sisobola kati okuga nti ono yabakulira nti oba ono ye kamanda nti oba ekyo tetukinaako obukakafu. Wabula asabye abantu obutafundikira nti Uganda erumbiddwa naye basooke kukola kunoonyereza. Tuleme okudduka n'okukola conclusions nga tetunnanoonyereza bulungi era kyetuliko kati tetulina bukakafu obulaga nti bano bayeekera n'olwekyo tulemu bayita abayeekera nga tetunnanoonyereza. Guno omulundi gwa kusatu nga Colonel Dan Opito akwatibwa wabula ng'emisango gyonna egizze gimuvunaanibwa azze agiwuta buva. Omwogezi w'amagye Lieutenant Colonel Pada Nkunda ategeezezza nti bannamagye abakwatibwa si bayeekera wabula abakubayambako mu kunoonyereza ku bumenyi bw'amateeka obukyase. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire.